Ujeka liko nyama. Yangu sana ujema yako saja. Ndeba mpita mkuja wa biti fama ikitabuli cho mziki mu programu endobe so wa programu. Mtangi sokuli za mkwano. Kale nyabo. Nina taxi. Olina taxi? Yes, sebo nina taxi. Na taxi maze miezi 3 ngepakinze. Okuva karantini n'okugwa n'entambula lwe bazijjawo. Naye driver yankubidde. N'angamba nti taxi eyo yafudde sirinda head. Ne mubuuza sirinda head kutamani nebuuza nze ŋŋanze. Taxi gye twapakinga nga terina kizibu kyonna ng'era yali ekola bulungi. Mu paakingi mwe yafiiridde sirinda head oba. Tayagadde kimulaga kyonna kyebuuza ŋŋanze mu mutima. Ne mubuuza sirinda head eyinza okuba ng'eri mu ssente mmeka. Yaŋŋambye obukadde 27,000 ku busatu. Bannange ngeri expensive. Okitegeera ssebo? Kati byonna kye mbadde nsaba mwami Mukunja. Yansaba omwami oyo omundobesezeeko. Abe ekituufu kyeki. Kale kakati omwami oyo bamuyita Umaru. Byambo byonna byansobedde ndyawo sibitegeera. Saawa zino obukadde 27,000 obusatu mbugyewa. Kale onayogerako naye? Sebo nze mbadde njagala. Sagala kwogera naye wabula njagala kumanya ki ekiva mu ye. Banze nja kuba kwendi nga mpuliriza. Kale beerako ku simu tovaako. Nze njagala kumanya kituufu kyeki. Beerako tovaako. Kale. Birasoma ekitabo ky'omuziki ku 96 ne 94 Masaka sirida hedi egendawo. Yingine waggulu. Kuyingini. Ukobere kigere nyo sirinnayo. Tuli mundo besita tubuulira naye kigere sirinda hedi. Obeeriwa. Hello? Umaru. Hello? Wanji sebo? Oliwa? Wana nchiwa se. Tomayi. Ndija karantini tomisanyi. Mbate manyi oli totatuuka ku stage? Nde sinaba kutuusa ku stage. Motoka sinaba giwandiisa. Tonaba giwandiisa eh? Sinaba giwandiisa. Balikala. Bantu bangi. Sinaba giwandiisa. Sinaba kuwandiisa. Ani network yo sigitegeera. Wanji? Ha. Owebase. Network yo sigitegeera muna sikufuna bulungi. Umaru. Bulungi. Hello? Umaru ati wali mbadde sikufuna bulungi oba network? Mbadde n'akazuuku kawano kyekiriwo ani ono? Ati wali mbadde manyi nti oli ku stage nga waliwo abagenda Embaale. Motoka mbadde sinaba giwandiisa. Abagenda Embaale? Waliwo abagenda Embaale oba bagenda kukola ki? Bagenda kukola ki? Embaale? Kukola bagenda kukola ki? Bali 12 oba bagenda kuziika. Ate motoka zitwala abantu 12 bazetwale tuvuge hafu balina kuba 7. Ojja kufuna engeri nawe yiyange omuzi kubanga bakuwa ssente nno nnyingi. Balina kuba 7 ekinene nanda kale mu kifo kya kondakita ne mutuulamu omu tebalina kusukaawo bajja tukwata kubanga sinaba nakufuna luutu bino byagala ebya luutu naye nja kufuna ekibaluwa kya RDC kitambulireko baba balina ssente. Ojja kukola ki? Jagenda wano ewa RDC nfunira ekibaluwa bwe baba balina ssente kuba sinaba kuwandiisa motoka. Kakati awo bannange webali kati mbagambe onaabatwala. Nsobola obatwala baba balina ssente. Ani ono? Naye ati babadde baŋŋambye atugenda batwala otya nga nti emmotoka yo yafudde sirinda heedi.
motoka gye natutegula ne ngikola ne saavisi ne bajooza n'ojjooza emmotoka namu kasawa yakola ssente sinaba just giwandiisa. Namu anti mbadde neraliikiridde kubanga nze mbadde ntambuddeko ne ŋŋendako mu balala nabo nga bagamba bo tebagenda ku mbaali. Nze nja kugenda nja kufuna ekibaluwa kya RDC babeera balina ssente nja kufuna ekibaluwa kya RDC n'engeri gye nkikolamu mmotoka yonnamu naye badde sinaba giwandiisa kuba bawandiisiza wala bisaanyizo ebisinga obungi badde sinaba nawulire baagala kaadi y'emmotoka sinaba kukola contact na mugagga bulungi kubeera nga ndifuna ebyo naye nga yonnamu. Kubanga mbadde ŋŋenze kanfu okubidda